tukubutegeezezaamu tugenda kwogera ku nsonga z'akalulu. Lwaki oteekeddwa okulonda? Akalulu ko lwaki ka mugaso? Si bangi abamanyi nti akalulu ke ka mugaso. Ne bwe kaba kamuko kabwe kati kakola difference mu statistics ez'akakiiko k'ebyokulonda. Tukimanyi bulungi nti mu kulonda okwaggwa okwasembayo mu 2011 abantu abali mu bukadde 5 tebafaayo genda kulonda. Lwaki? Kubanga tamanyi lwaki akalulu ke ka mugaso, tamanyi lwaki ateekeddwa okugenda okulonda. Katugezeeko tulabe tukonvinsinga otuviira mu studio olwaleero nti ofuna obufumu obugenda nga 18 osituka ogende wakati mu kasana oba enkuba ogende osalirewo eggwanga. Linani gwe nina mu studio? Nina munna Uganda, si wa byabufuzi, si wa civil society, si wa kine. Muna Uganda alina omutima ogwagala eggwanga. He's a banker, he's a leader, ali mu church, ali everywhere. Bamwita Paul Bukenya. Muna Uganda era ensonga za Uganda azigoberera nnyo. Paul, kwaniriza nnyo. Nsanyusa nnyo nange kubeera wano n'okumpa omukisa guno okujja tunyumyemu ensonga ezikwatagana ku ggwanga lyaffe lino Uganda. Okay. Mujja kuba amasimu mayitirivu nnyo mu kitundu ekyokubiri n'ekyokusatu, but bw'okuba essimu totubuulira ani gw'ogenda kulonda. Ekyo kyamacho kyekuumire otuuke wali okituukirize. Waliwo ebintu ebiyitingana bingi, abamu babalimba ku lunaku bwe tugenda kulonda pulezidenti ono, olunaku oluddako tulonda ono, oluddako tulonda ono. Bonna tubalonda olunaku olwo lwegenda bugenzi. Kwata akakonge, tiikinga oyo gw'oyagala. Ate bw'omala omutiikinga tokosa busungu bungi ono gw'otayagala, ate ye n'omusazaamu n'omukutiza n'omwana amaaso kubanga ye tomwagala obanga atalonze, kubanga akalulu bagenda kakwata bakyakayuza bakateeke wali. No vote invalid. So genda n'obukakamu bungi, tiikinga oyo gw'oyagala, okazingeko bulungi okateeke muli mu kabox. Yes, Paul. Lwaki Farida Nakazibwe nkeera ku lunaku lw'okulonda ngenda akasana kanjokye oba enkube enjala ennumira awo nsimbe layini empanvu eva kuno paka wali mbukubanga ngenda kulonda? Akalulu kamu, does it matter? Akalulu kamu kikola ensonga omuntu okeera nga bw'ogambye n'ayita mu bintu bino byonna yesimbe mu musana asobole akusula akalulu akamu. Does it matter? Yes, kimatalinga kya nsonga eri Munnayuganda okukeera ku makya okozese akaluluko akamu. Lwaki? Amateeka gaffe gagamba nti omuntu yenna okuyitamu okuwa president ayina okufuna ebitundu 5 ku buli 100 n'akalulu kamu. Singa akalulu ako kali tekagasa, kana akalulu akamu akawanguzisa omuntu entebe y'obwa president kayinza okuba akange nenkatuulira ewaka n'okatuulira ate ne tudda mu bintu eby'eggwanga okussa ssente eziteetaagisa mu kuddamu kola reraan oba akalulu akalala tunoonya ani ddala yasinga. Naye ng'ate ezo ssente jjukira nti buli ezikozesebwa mu ngeri bw'ekyo ziva mu nguudo ezaaliddaabirizibwa, mu ddagala lyabadde ligenda mu malwaliro ne zigenda mu bululu. N'olwekyo akalulu ako akamu ka mugaso eri eggwanga. Aye ekyokubiri nti gwe ebirowoozo ebibyo si bye byange. Ekitegeeza nti gwe mukulembeze gw'olowooza nti anaakugasa, nze yinza okulowooza nti si yajja okukola ki, si yajja okugasa, naye ate jjukira nti kamu kamu gwe muganda. Kale bwe tuba nga abantu abalowooza nga ggwe baweze ne baweze ebitundu 5 ku buli 100 gattako kamu, kiba kitegeeza nti akalulu ako kakola ki, kagasa. N'olwekyo nga tukubiriza bannayuganda bannaffe nti buli kalulu kagasa. N'olwekyo saayo omwoyo ku lunaku oba ku nnaku ezo zonna ze boogedde ez'okulonda, genda osuula akaluluko olonde. Ate ekirala bannayuganda tulina endowooza nti singa ofuluma wano wabweru wa studio n'obuuza bannayuganda nti tugenda kulonda ani, abasinga balemedde ku president. Naye jjukira president akolera ku zino structure za LC5 atandikire no wansi vira ddala ku LC1 okudda waggulu. Kale ekitegeeza nti buli ekiseera kye batugambye wano ekirimu okulonda bakansala ne bameeya baako oba ab'eggombolola tugende tukole ki, tulonde. Nze okuva mwenaweza emyaka 18 kati emyaka 43
mbadde nnonda buli mukisa lukola ki lwe gutuweereddwa ogw'okulonda naye kyenzudde nti bw'ogenda mu kulonda presidential osanga abantu nga bangi bw'ogenda kati ku LC5 abantu nga bakendeera obungi bw'abantu abagenda okulonda bwe bigenda ku bya LC3 nga bakendeera ogenda okutuuka ku wano n'abamu beesoyagwa naggamba tagenda kukola ki kulonda kyokka ate ng'oyo wa wano yamukwatako obutereevu ku kyalo yasooka okukubira enduulu kubanga ebintu bya security oba ebintu bya okweyambagana ku kyalo bitandikira ku wano ate owa wano waaba ng'akola emirimu gye kiba kitegeeza nti gwe obudde bw'onookozesa okutambula okugenda ku 3 ne ku 5 mu bintu biba byetagisiza okutambula okwo bukendeera n'olwekyo tugende tulonde ku nnaku zonna ate ne munno gwoba president gwoba olonze ate bw'omusuulirira n'otalonda baana bajja omuyambako okutambuza agenda ye era oba tomuyambye kubanga kugamba kintu kimu kiringa bwolaba emmotoka nti eriko emipiira eriko yingini erimu entebe eriko ekisumuluzo buli kimu kigasa bw'ojjako ekimu ku ebyo ebimu oba oggyemu battu emmotoka etajja kukola ki tejja kutambula n'olwekyo buli kimu kigasa mu kifo kyakyo mu ngeri kwegamba etambuza eggwanga okulitwala mu maaso. Tulina abantu nga bw'omubuuza lwaki alonda oyo agamba andabikidde bulungi nalabye omukyala kifaananyi kye bambi kyalabise bulungi bamukuba ndooza studio yakola omulimu gw'amaanyi ye nga yensonga lwaki agenda kumuwa akalulu tulonde nga tusinziira ku ki awo Farida we wasinze okuva akabasa si mu ggwanga lyaffe lyokka naye mu ssemazinga ono wa Africa nti bwe tugenda mu nsi eziwereddwa omukisa ogw'okulonda abakulembeze baffe tutunulidde nnyo ebintu ebitazimba ggwanga ng'ebyo omuntu n'agenda okulonda tugambe LC5 n'alonda omuntu kubanga ava oba mu ddiini ye naye nga waliwo omuntu alina obusobozi obutambuza ekifo ekyo mu ngeri eyinza okuyamba eggwanga ate oba akinamu obumanyirivu obusingako oba alinawo abazungu ze bayita competencies ndowooza mu Luganda kye tuyita obusobozi obusobola okutambuza ekifo ekyo n'olwekyo nkubiriza abalonzi bannaaye nti bwe tugenda okulonda twekkalirize nnyo abantu abeesimbyewo oba ayinza okuba nga neighbour naye bw'aba nga mu butuufu ddala omumanyi nti obusobozi talina tunuulira omukulembeze anaagasa ensonga zino zitera nnyo tukwatira eno ng'obululu buwedde myaka 2 myaka 3 akalulu kawedde noonoonya omuntu anaakola ku nsonga zo nga talabika naye nga twe omuntu gwe walonda mu kifo ekyo waali n'olwekyo tutunuulire endowooza zaffe zirina okukyuka ennyo tutunuulire omuzungu kyayita issues based tunuulira nsonga ki ezituluma mu bantu abeesimbyewo bwe mpima obusobozi bwabwe muntu ki alina obusobozi ayogedde ebintu ebyensonga ebigenda okutuyamba ate waliwo ekiralo kye twerabira nti abakulembeze bano tubaweerezaayo naye ate ne constitution yatuwa obuyinza obubakola ki obubasikambulayo ne tubajjayo yadde ndowooza no mu Uganda tetutera nnyo bukozesa naye ng'ate weebuli naye nga bwe nayogeddeko mu kusooka lwaki olonda omukulembeze atasobola omale ssente z'eggwanga naawe gweomuwa omusolo kubanga jjukira eggwanga lyo terina bizinesi nti eryawo gweomuwa omusolo gwosasulira ebintu byonna eggwanga libikola kati bw'osaasaanya ssente mu ngeri eyo nti tewakozesa buvunaanyizibwa mu kulonda bakulembeze tewasaayo mwoyo kulowooza muntu kiddala alina obusobozi n'osuula akalulu mu ngeri ey'ekimpatiira kankiyite bwe ntyo ate oli n'atuuka eri n'akola ebintu nga tebikuyamba n'otandika mwevuma oba oyonoonye naye naffe abalonzi oluusi otusaasira kuba tetukya otunulira omutuufu n'akubula aliwo alina ensonga buli omu ajja n'ekintu kyamanyi mbu taakikole tekirina mu jurisdiction ye nakulaga mbu ngenda kukola kino ngenda kukola enguudo ngenda kukola kino nga naye takirinaako na buyinza ye ng'okikola kati apati neweesanga nga babalonda alowooza agenda bakolera oluguudo emyaka 5 n'ejjuga wali nga talukoze naye nga ye kyekwe yasinziira at least tugenda kuwona enfuufu ya wano kati kyova olaba abantu basalawo nti nzoka namulonde kubanga aziika ewaffe
bwe tukuba omulanga enduulu adduukirira n'atwekiro mu binnya naye bakuziikireko kakati obuzibu obwo era buwanvumukko era nga bwe twabadde twogerako nga tetunatandika puroguramu eno nti twagunjawo empisa kwegamba etatuyamba mu bantu baffe. Tulonda abakulembeze kubanga omuntu ayimirira kadaala oba katuuti n'ayogera ebigambo bingi ebinyumira amatu naye ng'ate tukimanyidde ddala nti tebigenda kuyamba. Ekyokubiri, tetunoonya kumanya. Tewali kintu kya bulabe kiringanga butanoonya kumanya. Bw'obanga ogenda kulonda kansala kiba kirungi n'obuulirizaako n'omanya nti kansala byakola byebiriwa, MP byakola byebiriwa, kubanga ebyo ebimu ba MP batera bateekako ebyenguudo n'ebintu ebiringanga ebyo. MP kyova olaba nti bamuyita legislator kubanga yateesa amateeka agatambulizibwako ebintu bino ebirala. N'olwekyo katwale ekya MP bw'olonda omuntu atategeera anabba nakya oba ataasoma mu ngeri eyinza okuyamba n'omuweereza mu paalamenti agenda kuteesa ki? N'olwekyo ebintu bino ebimu ffe ng'abalonzi tulina okuddamuko emabega ne tumanya bw'oba onoonya n'akola enguudo genda olonde ba LC5 olonde ba LC3 alina obusobozi obwo obusobola okuperereza ebintu ng'ebyo ebyokukola enguudo ate nga muntu mukozi. Bwe buzibu obulala nti tulonda abantu nga ne bw'otuuka ewuwe okimanyidde ddala nti muntu si mukozi, talagaawo ko kyakoze ku kyalo ko kwennyini kwali nnyumba 20 agamwetoolodde ne bwe ziba 10 ne bwe ziba 10 kali ebyobufuzi ne gufuuka omulimu mu kifo ky'okufuuka ekifo ekiyambirwamu abantu baffe n'eggwanga lyaffe. Kyova olaba nti ebyobufuzi boddamuko emabega nti bwe tutunuulira history owa Uganda n'ensi ezikulaakulanye, history owa Uganda wedda nti kyabanga kizibu okulonda omuntu n'ayingira okukulembera abantu nga talinaawo ko kyalagawo nti ku bubwe afaanana atya. Kyova olaba nti kati ne mu nsonga endala oluusi kisukulumamuko naawo nti abantu bayitamu abayisa atya. Abamu tulungibwa bwe kituuka mu kiseera ekyakalulu naye ekyo bwe kiggwa ali ne tuddayo okufaanananga mu ngeri ddala ddala entuufu ki kye tuli ne tulaga kala zaffe ng'abamu bwe bakiyita. N'olwekyo okuddayo ko wali bw'otandikidde nti twagunjawo culture embi. Tulina empisa gye twazimba nti tulonda abantu abotoogerera ebigambo ebitunyumira mu matu. Muli omuntu n'akwatibwa ekinyegenyege neerabira nti bw'omala okusuula akalulu ako ojja kuddamu nga wayise emyaka emeka? Omuwadde obuyinza bwonna ekiddirira oyinza obutakibaako nnyo na control. Era tubirabye bitundu bimeka mu Kampala ng'obiyitamu naye nga tekifaananika. N'abantu ne badda mu njogera eno nti tusaba gavumenti ekole ki etuyambe, naye gavumenti eviira ddala ku president nekkira ddala ku LC1 naawe gwe omulonzi kubanga lyeggwanga lyaffe bwekyo bweritambula. Tutwale ekyokulabirako tugambye nti buli muntu gwe tulonda ku mutendera gwe alina ensonga zimutwala mu kifo ekyo. Tutwale ekyokulabirako ekya MP tugambye ateesa mu by'okuteekawo amateeka oba okulongoosa amateeka agafuga eggwanga oba abantu ab'omu ggwanga, naye ng'ateeseza nze eyamulonda. Biseera bimeka tetulaba MP baffe ne bakomawo ne batwebuuzaako ebyaddala. Anti kwegamba obwo bwe butamanya buli lw'otalibuuza oba bw'otalikwata lupapula oba kitabo n'osoma tojja kumanya. Era tewali kintu kizikiriza nsi okusinga obutamanya. Ensi erimu abantu abatamanyi. Ate omanyi Farida, waliwo n'abantu abasomye naye nga tebamanyi. Ng'ayita mu ssomero n'afuna empapula naye nga tamanyi. They don't seek knowledge. Omuzungu kyayita knowledge. Okumanya tekukoma. Buli lw'otuulako n'abantu abalina amagezi abalina okumanya abanyumya ebintu eby'ensonga abatambuddeko weeyongera okukola ki? Tosigala kyekimu. Era Abaganda kyebaba bagamba nti atanayita yakola ki?
yatenda nnyina okufumba kubanga alowooza nti ebyo byamanyikaawo bwanyiga ettooke linaalibobeza katugojja nekisanduku kijja gwomanyi. N'olwekyo ndowooza tulina okuddamu okuzimba emisingi egy'abantu kubanga bino byolaba ntera okugamba abantu nti bye tulaba mu byobufuzi bino oba mu bakulembeze be tulonze biviira ddala mu bantu ababazadde ababakuzizza amaka oba emikono gye bayitiddemu. Kale n'olyoka olaba nti omuntu ayitidde mu mikono egifaanana bwe gityo ojja kufuukira ddala oba ojja kufunira ddala omukulembeze oba munnabyabufuzi afaanana ekintu kyavuddemu. Era abazungu kyebava kugamba nti you get the leaders you deserve. Nti bulijjo tutera okufuna abakulembeze abatugwana kubanga ffe kyetuli ekyo we are a corrupt society so netwesanga n'abakulembeze baffe batuuka eyo kye bakola. Kituufu nti bw'onooba weesuuliddeyo gwa naggamba mu kusuula akaluluko be bakulembeze bw'ogenda okukola ki bajja kufaananira ddala ekintu ekyo kyewalowoozezza mu mutima gwo oba ky'otalowoozezza. N'olwekyo tukozese obuvunaanyizibwa n'amaanyi agatuweereddwa mu kulonda abakulembeze bano. Waliwo bano nti nze akalulu akange simanyi gwe ngenda kawa at the moment naye omuntu anajja ku lunaku lw'emmulonde ekiro kyalwo ng'enkera lw'ennonda anampa ky'50,000 yadde otwala akalulu kange. Kyova olaba nti nakugambyemuko nti abamu ebyobufuzi n'obukulembeze gufuuse mulimu pase nti mwe bajja ekiguli amagala eddiba naye ng'endowooza eyo nkyamu. Lwaki? Tolowooza nti omuntu ajja keera akwate 50,000 ze azikuwe gwe Farida tolina kyomukoledde. Jjukira taziwadde nze nzekka wadde abantu abalala omutwalo gumu oba ezo ziba ssente mmeka? Abantu bangi bazeewola bwewozi. Kyova olaba nti bangi bwe bagenze mu bululu buno akalulu ne kamulema abamu beerimbikamu emigwa abamu batuuse mu nkomyo abalala badduse ku byalo abamu badduse ne ku ggwanga ne bafuluma ne bagenda. Lwaki? Kubanga amabanja gabasukkulumyeko. Naye teeberezaamu ono omuntu afana bw'atyo ajjudde amabanja okutta akaluluko okamuwadde. Jjukira akaguze buguzi tokyamulinako obuyinza. Bw'anaayingira eyo anaakola ki? Bw'anaakwata ku ssente z'omuwi w'omusolo anaazikozesa ki? Njagala oteeberezeemu gwe naawe weeteeke mu kifo ekyo nga ggwe gundi oyo agenza agaba 5 ezo 5 10,000 bw'anaatuuka eri amabanja ge anaagakola atya? Jjukira nti n'emisaala constitution gyebasalira bano abakulembeze betulonda tegimala oluusi kusasula mabanja gano. Weewuunya nti mwe mutera otugamba mmwe ba journalists nti bamembaze baffe aba paalamenti percentage nene nnyo bali mu mabanja gabakomye eno waggulu. Lwaki? Amabanja ago bw'ogenda ogalondoola gatandikira mwezi 5 z'okola ki? Naye kikwewuunyisa lwaki abamu batuleetera amateeka agatatugasa agataatuyambe balemererwa okuteesa mu ngeri entuufu. Kikwewuunyisa lwaki oluusi service delivery eremererwa okutuuka ku muntu owa wansi naye ng'ate ssente gavumenti ezirelizinze ne zituuka ku district oluusi ne ziva nawo ne zituuka ku ggombolola. Awo ne wabaawo azinyweza kubanga yakuwa 5 yakugula wawaayo ekifo kyo oba eddembe ery'obwebange n'alikusasula. N'olwekyo abalonzi buli lw'okwata ssente ezo n'ozirya ate n'owa akalulu olw'essente ezikwereddwa oba olidde mu ngeri twegamba ey'obukambwe ennyo ensi oba ogiriddemu olukwe kubanga ebintu ebyo tebituyambye. Kyova olaba nti buli lukedde entakera ne bwe tukyusa abakulembeze kino ekintu ky'obulyake. Era Katikkiro waffe wa Buganda atera okwogera ku nsonga y'obwerufu n'obwerufu tebukyaliwo. Lwaki? Kubanga butandikira mu misingi egyo gye tukoze eki gye twogeddeko 5, 2 ebintu ebitatugasa. Kiro ya sukaali oyinza okulaba nti mu bwetaavu bw'olimu olwaleero ezo 5 zikuyambye
naye ne weerabira nti buli luguudo lw'ewammwe lwe bataalukole olwanditutte obuwumbi obuba bufunamu 5,000. jjukira nti owa booda ajja kukyajinga ng'asinziira ku bubi bw'oluguudo n'obudde bwe kimutwalira okutambula ku luguudo olwo. ez'ettaano tezikufuukidde mu njogera ya leero, zikufuukira ezzike. Kakati abalonzi ate nga talina nagyolopa kuba ojja mugamba gundi nakuwa akalulu kange kinagamba okyabanja saakusasula. Yakusasula. Nawe mwenyenyini oswala mbu yansasula. Yakugula. Oswala okwogera mu bantu yampa 5. Obuyinza bwo yabufunako ekyapa akinamu 5. Kati kyova olaba nti bwe tuba nga tunaatunulira ensonga ffe nga bannayuganda oba bwe tuba nga tunaaba n'essuubi eriyamba eggwanga nga lisinzidde mu bakulembeze betulonda betuweerezaayo okutukiikirira, tulina okukozesa ekintu issues, omuzungu kyata issues, tulonde olw'ensonga biki ebikuluma mu bakandidate abeesimbyewo. Muntu kigwolaba muggwe mu kubawuliriza alabika nga mu mazima ddala gennyini asobola okugonjoola ensonga ezo waakiri okuzitandikako mu ngeri egasa eggwanga. Ng'alumirirwa n'ekitundu mubadde muzze mumulaba mu mwana wawaka mubadde mumulonda so ono avudde yonna gy'avudde kakubanga yategere tugenda kulonda MP najja. Era abo tubalaba bangi kubanga abamu ogenda n'olaba engeri constituencies gye zigenda oluusi zeeyongeramu ng'avudde eri najja neyeesimba wano. Bwe kiba nga wazze okwesimba oba wasula oba we bamuzaala ekyo oyinza okukitegeera, naye waliwo aveeri ne yeeteeka mu kifo ne weebuuza nti anaatuyamba atya nga n'abantu tabategedde. Tetumanyi na gy'abeera. Ne gy'abeera tomanyiyo, embeera zammwe tazitegeera, abantu bw'omubuuza ebibaluma oba ebibakwatako kizibu y'okunnyonnyola mu buziba ensonga ezinaabayamba. N'olwekyo omulonzi olina amaanyi mangi nnyo okukyusa embeera eyo gy'olimu. Bw'onokkiriza bagula akaluluko, nze ndowooza osirikiranga ddala okutuusa omwaka guli emyaka 5 bwe giyitako n'omanya mu kino kyabadde kyakuyiga. Naye nga tuyize bingi Farida. Bukyanga tuddangamu mu Uganda wano okulonda consistently mu ngeri ya buli myaka 5. Ndowooza bye tuyizeeko tubikoze eki? Tubiyize. Naye lwaki akaseera bwe katuuka tubyerabira? Okwerabira omanyi bulijjo oluusi twerabira bye tusazeewo okwerabira. Selective amnesia. Omuntu neyefuula nti ensonga agyerabidde. Kubanga simanyi ddala ekintu bwebanga ddala nsonga ennuma, nsonga ndaba nga nkalaativu, nga mmaze ebbanga nga neewera nti bwe tuddamu okulonda nja kulonda omukulembeze bw'ati ne bw'ati, nga mmaze ebbanga ndaba waliwo ebintu ebitatambula. Ogezezzaako Bukenya n'omugezaako nga Bukenya takuyambye, ate n'oddamu n'olonda Bukenya n'omuwa obwa MP n'omuwa obwa LC5. Ebintu ebyo waliwo buli lwakuna mu mawulire gaffe ag'okusaawa emu tubeera ne ka segment twakatumayogera naffe tugenda eri abantu bennyini tubawa omukisa okwogera ku particular issue gye tuba tulonze. Ndowooza omwezi nga gumu emabega 2 gumu kitundu twabuuza abantu ku nsonga eyo eya ssente mu kalulu. Kwali mu bitundu by'e Katwe abantu kumpi ebitundu 99 bakusampulinga abantu nga 20. Abasajja baali aba 2 bokka be bajja ne bagamba nti nze saagala ssente. Naye bonna bagamba nga nkuwa akalulu kange okoze eki. Buli omu n'olaba omusajja omukulu obuvunaanyizibwa asibye ne taayi n'agamba nze njagala ssente ezikwolwo okuwa akalulu kange, which means it is a mentality mu bantu baffe. Tuyinza kukola ki ekintu nga kino okubirwanyisa? How much time can it take? Ani yo obuvunaanyizibwa bwani okgenda? Twetaaga abantu okuva eyo waggulu mu offices zo waggulu baserengete wansi abantu baffe babasomese. Oba nange mwennyini Farida nsobola okgenda ku kyalo nenkuba olukuŋŋaana ne mbagamba you know what, kino tekikyasoboka, tulina kukola what is the biggest problem? Bwavu, ndowooza z'abantu nkyamu, abantu tebafunye kumanyisibwa kiki? Kati Farida, era nga bwe nakutegeezezzaako kimu ku bintu byenkola nsomesa ate nsomesa abakulembeze.
mu kitongole kye tuyita Institute for National Transformation. Era tusomesezza abakulembeze bangi mu ggwanga, both abali mu gavumenti boyinza okuyita oba aba gavumenti n'aba opposition bw'oba otunuulidde politics, naye ne tusomesa n'abantu abali mu binyusi ebirala ebitambuza eggwanga. Naye bw'osoma embeera z'abantu bakugamba nti kitwala wakati w'emyaka 15 n'emyaka 2 okukyusa endowooza y'omuntu oba empisa ezisinziira mu ndowooza z'abantu, culture. Oba bwe tukitwala mu ngeri endala sagala biyita bya nnono kubanga ebyennono ate biba bigenze nnyo mu tradition oba mu buzaalirwana bw'abantu. Naye mu ngeri emu era almost bifuukanga ebyennono kubanga bw'omala emyaka 15 ng'engeri gye mulondamu n'ekyuka ne mugenda ne mubuuza ku bantu mu bantu 2 ne bavaayo abantu 18 bokka. Manya abantu 2 mu bantu 2 nga be balaba ensonga esinziirako okulonda abakulembeze mu ngeri entuufu. Kiba kitegeeza nti n'omusingi abakulembeze baffe abavaayo okwesimbawo abasinga bazaalibwa mu ndowooza ekola ekya bwetyo. Kati okukyusa ekintu ekyo kiba kyetaagisa okusomesa abantu, ate si kusomesa kwokka, n'abantu aba bayingidde mu bukulembeze okusalawo okukyusa endaba gye tulabamu ebintu n'entambuza gye tutambuzaamu ebintu. Katutwale ekyokulabirako nti bannonze nagenda nga basente ne bannonda, naye nze gwe balonze naali badde ensalawo nti okuva n'olunaku olwaleero wabeerewo nsalessale nti okuva mu bano be tulonda nabo bennyini balina okusalawo nti tulina okukyusa endaba gye tukola ki, gye tulabamu ebintu ne gye tubikolamu. Kitwala emyaka wakati wa 15 n'abiri okukyusa kaluca y'abantu ng'ate obadde okola ebintu ebyetaagisa okukyusa endowooza ezo, naye emirundi egisinga tetubikola. Ekirala civic education, abasinga tulowooza nti electoral commission yokka yerina obuvunaanyizibwa obusomesa abantu ebintu bino bye twogerako wano, naye buli munnayuganda olina obuvunaanyizibwa kasita oba ng'otegeera ekirina okukolebwa. Osobola okukuŋŋaanya ab'oku kyalo, osobola okukuŋŋaanya owa booda oyinza okuba ku stage yawo. Aba booda by the way baba ne community zaabwe nti osobola bakuŋŋaanya ate bo kasita ensonga yo bagitegeera bagitambuza mu bwangu. Kyova olaba nti bannabyabufuzi babettanira nnyo. N'olwekyo nze ndowooza buli munnayuganda alina okutwala obuvunaanyizibwa okusomesa munne, ate abasingako okubalala okutegeera ensonga zino n'obuzibu bwazo ne bye zizaala be balina ate okukiwomamu omutwe ne bakola initiatives ezo okwongera okusomesa abalala, kubanga teri ngeri ndala. Engeri tulina kusomesa bantu ne tuva mu kubasomesa ne tukola bye tusomesebwa yengeri gye tujja okukyusaamu endowooza oba okugetting rid of generation myaka 15 sibaali no sikubatta nomanya nti tutandikidde mu masomero omwana nga kyali mu primary school, primary level, nojjanga omuyigiriza nti bintu bibeera bwe biti naye ate obuzibu era bebatuuka nabo ne bakulako ne batuuka okukola. Alaba nga ono omukulu eyabadde amusingako bwajja akosa sente zakulembeza kati somehow naye bye bamusomesezza n'agamba naye ate kati biri bye baŋŋamba tebifuna. Kino kyekyamangu. Era ekyennyamiza nti bw'ogenda mu baprefect kati betulonda mu masomero mu primary omanye abaana kye bakola mu kulonda. Bagaba swiiti, bagaba toys. Waliwo n'abagaba sente nga maama we alina sente waka omwana ne yeesimbawo n'amuwa bando. Kaakati osuubira nti omwana oyo bw'anaatuuka okwesimbawo ku LC5 anaakola atya, endowooza ye efaanana etya. N'olwekyo oleese ekintu ekirungi ekyokulabika kati nga mu masomero nze ndowooza kyali badde nga amasomero gakozesa obuvunaanyizibwa okugoba ebintu ebyo mu baana mu kulonda kw'abaana. Ng'omwana bw'ajja ne muwulira nti yagabye ssente mumugye mu disqualify. Si kumugyamu bujja agobe mu ssomero. Ng'obeera otabusaate. Tulina kutabuka kubanga ebintu bino byolaba Farida bye bijje amalagala mu malwaliro gaffe, bye bireetedde enguudo zaffe okukolebwa nga lulina kuba lwa myaka 2 ne bakola oluguudo enkuba n'etonnya ne lufa.
mukoka n'alutwala naye ng'ate ssente zagenda ku luguudo olwo zaali badde zikola oluguudo oluwangala emyaka 2. Lwaki omuntu yava eri ng'akkiriza nti kino kiryoke omukulembeze okusasulira obululu buno bw'ayingira eri alina okusasula amabanja ge mu ngeri yonna gy'alaba nga gy'asiimye. N'olwekyo tuvire ddala mu miti gino emito. Nze ndowooza essuubi lyaffe lirimu ekyo. Lwaki ba statistician batugamba nti population ya Uganda oba abantu betulina mu Uganda ebitundu 7 ku buli 100 bali wansi wa myaka 25. Kati gwe Farida bw'obanga osusse emyaka 25 kuba batugamba emyaka gy'abakazi tetugibabuuza, naye bw'obanga ogisussa weebalira mu bakulu abaki ab'eggwanga oli mu population eri ya 30%, ekitegeeza nti Uganda kati evugibwa abaana bano abato. Naye ate mu abakulu mubasizeemu omusigo. Tubasizeemu ensigo enfu. Okay. Kyannaku nnyo. Tukyagenda mu maaso programu oliko mwasize kutya. Tujja bawa omukisa kuba essimu. Obuuza kyonna kyoyagala okumanya naddala ku nsalawo eyamukulembeze eki gwe nandiwadde akalulu. Totobuulira mannya. Erinnya lyekuumire noonya nnyo. Ensonga temuvaawo. Tukomawo. Programu oliko mwasize mutya twogera nsonga za kalulu. Lwaki akalulu ko kamugaso nnyo eri eggwanga. Tuline Paul Bukenya, Paul Nachewa, Paul muna Uganda ate ayagala nnyo eggwanga lye eyandyagadde akubuulire ggwe. Omanyi kino ekintu ne Paul akyogeddeko nti buvunaanyizibwa bwa buli omu buli lwafunye omukisa somesa omulala oba olyawo abadde takimanya. Ate abantu baffe tulina weakness, tetwagala nnyo kusoma, tetwagala nnyo kumanya bigenda mu maaso kubanga okeera n'olya ne weebaka ne buziba, it's a given. Ojja kudda n'enkeera bw'otelugende bw'ote but fuba okulaba nti buli lunaku oyigayo akantu akapya. Tuli ku nsonga ya bululu nga bwe nkugambye. Paul, waliwo abantu ng'alina mentality nti ayawangudde tumumanyi, agenda okuwangula tumumanyi, so why should I bother ngire nange nnondo wange kubanga mmanyi oli ani agambye mbuno yagenda okuwangula. Then olwo tetwali kubye kalulu. Ate ekyokubiri katutwale ekyokulabirako kino nti mulonze omu n'awangula. In fact katuteeke ku level y'obwa president. Ntukubya akalulu kwa president nga 18 ne muyitamu candidate omu n'awangula munne nene wabaawo engeri gye bakyangamu akalulu oli eyawanguddwa n'ayitawo. Nze kyendowooza kikino nti ne bw'aba ayiseewo amanya endowooza yaki y'abantu mpiseewo naye waliwo abantu bangi tebannonda. Lwaki ekyo kikulu nti omuntu bw'abanga afaayo nnyo ku ngeri eggwanga gye lirina okutambulamu, ng'afaayo ku bantu be, ng'afaayo kubeera mu ggwanga eryo, ekintu ekyo kiba kikulu era kimuleetera okukyusa mu ngeri gy'atambuzaamu gavumenti ye gy'agenda okukola ki okuba nayo. Sigezaako okugamba nti ekyo bwe kiba nga kiguddewo nti kiba kirungi, naye kyeŋŋamba nti nakyo mubaamu ekyokuyiga ate ekigasa eri oyo aba ayise mu ngeri bw'ekyo, influencinga oba emuleetera okubaamu enkyusa gy'akyusaamu, sinakwekuba mu mutima. Kale bw'aba ng'ayiseemu atandika okulowooza nti naye bano abantu bw'anoonyereza ndowooza tebampa lwa nsonga eno bweti ne bweti ne bweti, n'akyusaamu awo lwa nsonga eno bweti ne bweti ne bweti. Kankuwa ekyokulabirako, nze mbadde nnyo mu Kawempe division, yadde ensula mu Kira town council, naye buli wiiki nnaku nnyingi mbeera mu Kawempe division. Waliwo oluguudo oluva Empereeru ne luggwa e Kawempe ku 5, wakati awo ne luva we bayita mu Kirokole ne luddayo mu Kaleerwe. Oluguudo olwo lwamala emyaka nakula nga ndulaba nga lwa malamu, ate nga sina lwa malamu mulungi, nga lubi. Enfuufu nga mpitirivu. Nzijjukira emirundi mingi wekitiibwa president yayimiriranga Kadaala n'agamba abantu b'e Kawempe anti mulonda bubi, mulonda bubi. Naye
ne mu kalulu akaggwa 2011 abeekawempe tebalonda nnyo President Museveni naye oluguudo lwakubwa kolas ne luteekebwako ebitaala. Waliwo n'olwala luyitira Emmanju luva ku Ttaano ne luddayo ekazo ku Gombolwa neerabidde baluyita olwo nalwo baalukuba kolas. Olowooza lwaki baalukuba? Nze kyensuubira nti kino ekyamulonda mu bubi pulezidenti mu buliwo bwasooka tekyamukolera n'ayiyayo ekintu ekirala n'agamba kankoleyo kino. Lwaki? Kubanga yabuuza bintu ki ebiruma abantu. Mu malwaliro ga KCC egezimbye mu gino emyaka 5 eddwaliro erimu liriwa Kawempe, eddala liri sayidi y'e Makindi. N'olwekyo nze ndowooza nti neemubanga omukulembeze temumulonze akalulu kamwe koogera. N'olwekyo nze ndowooza abantu tebaaliwedde mu ssuubi ekitukubisa obululu twagala services, twagala abakulembeze abanaatukolera tubaako embeera ze tukooye ng'ate si za byabufuzi. Tuba twetaaga services, tuba twagala amazzi agatukula agataatulwaze, tuba twagala drainages zikolebwe. N'olwekyo okulonda kwaffe in fact bw'otunuulira ennyo Kampala myaka 5 akyuse naye ng'ate Kampala teyakubira President Museveni kalulu. Bw'otunuulira statistics mu kalulu ddala kawedde aka 2011. N'olwekyo kyenzijjayo kikino nti omukulembeze yenna bw'aba ng'ayiseewo mu ngeri eyo akalulu ko koogera addayo n'atunula naye lwaki abantu bano ddala tebannonda. Ndowooza ensonga zaali zino ne zino ne zino ne zino. Bw'aba ng'alina agenda ey'okubeera mu ggwanga eryo oba ey'okudda ku mulundi guli asikiriza abantu bali bamulonda aba alina okutereeza ensonga zino zonna. N'olwekyo nze ndowooza abantu bakuba akalulu naye kaba kavuddemu mu sayidi eyo nze kyesisabira era kyesisuubira naye kaba kavuddemu mu ngeri eyo still omukulembeze yenna ow'amagezi addayo n'atunuulira ensonga ziri nti lwaki abantu bano tebannonda era ensonga ezo zivuga engeri gavumenti eyo empya gyekola ki gyetambulamu ne gyekolamu priorities zaayo ne gyekolamu ebintu wessa ssente mu bantu ezibayamba. Ng'okyeka ekyo waliwo n'ekyokuba nti Yesu ogambye omuwanguzi twamutegeera dda so n'olwekyo akange tekajja kugasa. Ani akugambye omuwanguzi ayinza kuba yali agenda kukuwangulira ku bitundu 5 mu 2 bitundu 4 bitundu 5 mu 5 bwe nawe nogana n'otuula okendeza ku bwa munno oba oliawo naye yandisise najja ku 5 oba najja ku 4 mu 5 naye gwe okatuulidde akako. Omuwanguzi tetusobola namutegeera kyova olaba Farida nti ekigambo kalulu kitegeeza nti buli omu assaayo ne tulaba bameka abakoze eki abali ku sayidi emu oba endala. Era tosobola kugamba nti omuwanguzi omumanyi. Ndowooza abantu abasinga kye balowooza nti wabaawo engeri gye bakyusaamu outcome oba ebivudde mu kalulu kano akasuuliddwa. Naye era kyekiri ekyo abantu okukiremerako ennyo kireetamu nnyo obugayaavu kubanga gwe bw'otaasuula kalulu banaamanya batya gwe okwagala kuwe kukola ki we kuli kubanga stiiru kigasa abantu okgenda bamanye nti emitima gy'abantu giri mu kifo gundi. Emitima gy'abantu giri mu kifo bwe kiti. Abantu batunuulira nnyo kampeyini zino muzze mukwatanya ebifaananyi ebigenda mu maaso mu kampeyini z'aba presidential candidate. Naye bwe weetegereza nti bakandidate naddala abasatu abasembayo waggulu batera okuba enkuŋŋaana nga zonna oziraba nnene. Bw'osinziira ku nnamba y'abantu oyagala kuŋŋamba nti buli eyazze mu kisaawe ekyo awagira candidate oyo. N'abantu baagala kuwuliriza baagala kumanya. Oluusi omuntu ayagala kwegamba oluusi kampeyini zonna ne bwe ziyita oluusi emirimu gisanyalala n'oba nga emirimu egimu tegisobola kutambula omuntu ng'alina kugenda ki ku kampeyini. N'olwekyo bw'osinzidde ku bintu ng'ebyo nti otunuulira nnamba z'abantu eziri kuli then tetwalikubye kalulu twaligenze ku kintu ki kirala. Naye nze ndowooza mu ngeri zonna ne bwe kibanga mubaddemu okukyanga naki kigasa kubanga omukulembeze yenna ne bw'aba nga tebereza eyo situation gye sisuubira nti eyingiddewo nti ono akyanze ekintu n'afuna ekintu ky'ataalifunye still mubaamu kiri nti nedda abantu bano endowooza yaabwe yali bweti era anoonyereza n'amanya
n'ekyo kiba kitugasa ng'eggwanga. Okay, in other words gwe keera kola obuvunaanyizibwa bwo londa ebisigadde obirekere Katonda oba n'akakiiko. Waliwo bano nga tugambye tulonda nsonga, wuliriza, weetegereze, wekkaanye, olabe ono agamba ki, oli agamba ki. Waliwo ono ngalaba omuntu bwe bambye ensonga azirina, ensonga ze z'amaanyi, naye nga bwatunulamu bwati bwatunira ku byuze bibaawo campaign walitunira abantu babadde batya abajjombera, ngalaba omuntu we munafu. Obunafu kitegeeza ki Farida? Bunafu nga kirabika nga numbers talina. Oyogera ku namba z'abantu. Awo kati ndowooza ekintu kye bayita omwoyo gw'eggwanga bwe kirina okukola ki okuyingirirawo. Nti bulijjo bw'osuula akalulu ekintu ekirala abantu kye balina okujjukira nti nsobola okusalawo okusuula akalulu okukola statement nga mmanyidde ddala nti Farida alina abantu 1,000 nze nina bantu 1,000. Naye omuntu n'asuula akalulu ke just kukakasa nti wakati wo ne Katonda waliwo kyokola ki kyokakasa Katonda nti kino kyenjagala. Emigaso gy'obululu mingi, ekyo kye kimu ku byo. N'olwekyo nze ndowooza gw'omuntu bw'oba olaba ng'omuntu wo yalina ensonga gwekola ki kamuwe. Ekyokubiri, sirowooza nti waliwo etteeka erikugaana gwe ng'omuntu omulonzi okugenda mu mikwano gyo, okugenda mu ŋŋanda zo n'oyongera okubalambikira ensonga zaani za kandidate wo, n'obagamba bannaye kandidate Bukenya Paulo alina ensonga ze zino wammanga. Ne Farida yajja n'atugamba bw'ati, mulaba Farida bw'ati tagenda tuyamba. N'olwekyo akalulu mukawe Bukenya, ekyo teri tteeka likugaana kikola ki kikola, naye wali kugaanira wali we balondera tebakola ki tebakubirawo campaign. Bagambire eno ebbali gezaako okuperereza ku lwa candidate wo. N'olwekyo bw'oba ng'olina togitwalanga nti kati wasted vote. Tekisoboka. Bulijjo nga bwe nkugambye tulonda olw'ensonga nga 2 oba 3. Olonda okuweza ennamba, n'olonda okukola statement, oba okukakasa omuntu yenna aba ayiseemu nti waliwo n'abalina endowooza ekola ki endala. Ekyokusatu, nze nga bwe nakugambye nti egimu ku mirimu gyenkola ndi omu ku bantu abaliwo abantu emyoyo, nti tukkiriza nti Katonda mu bintu byonna akola ki mwali. N'olwekyo akalulu ko oluusi eba ssaala. N'olwekyo bw'obanga tolina ziri ensonga zonna tozikkiriza, kkiriza nti mu nsonga zonna ezitambuza ensi Katonda azikola ki azinako obuyinza. N'olwekyo akalulu ko gw'omutima gwo we guli woba okola ki woba ossa akalulu ko. Ate ekyo ekirala tomanyi mitima gy'abantu balala bwe giri. N'oli munno ayinza okubalowooza nga ggwe nga naye naye agamba waayi kagenda kuba nkonoonedde bwereere. Kankuwa ekyokulabirako, ndowooza busitole bungi babutunyumiza we twatandikira okulonda bino ebya RC we zajjira twazitanga resistance councils, nti abantu abeesimbyewo baayimiriranga ababalonda ne babayimirira ku ki ku mugongo. Naye bakunyumiza nti wabangawo keesi ezimu ngo Semaka yeesimbyewo agenda okukyuka emabega nga teri muntu amukoleza eki ne mukyala we ng'ali ku lunyiri luki lulala. Of course ekyo kyekireeterawo kana akalulu ak'ekyama nti abantu omuntu aleme kufuna riski eyo bwetyo. Naye kyengezaako okugyayo kiikino nti awo abantu balondanga ensonga. N'olwekyo tuddeyo ku mulamu ogw'okulonda ensonga olw'ensonga. Okay, essimu tuziguddewo kuba teesa buuza ensonga yonna gy'oyagala okumanya, oteese n'okuteesa oba okungene banno bajjumbire okukozesa akalulu kaabwe. Hello. Yes mukwano, wasuza otya? Yongerako ku ddoboozi. Nasuzeeyo nnyabo. Kati mbere no gulu banta specioza. Yongerako ku ddoboozi mukwano. Nti mbere no gulu banta specioza. Yes, specioza. Abafuzi abamu bagenda tugambe bano bidi baba batambulidde nti bagenda mu campaigns zaabwe. Olumaliriza campaign sometime ne bagwa kale batumalamu amaanyi taddamu kulabika addamu kulabika ngeri ekiseera ekyokulonda ekirala kituuse.
kati netwebuuza nti ekimulese jasibulu ate oluusi asuubiza abantu asooka n'atambula n'alaba abantu ebibaluma tasobola kuteesaayo ekirala ekiba kitegeeza nti abantu kijja batulakisinga babeere nti bakakafu bamuwa akalulu oluusi ayogera abantu bye balaba bulijjo ate oluusi n'avumaganya ekitandibadde kirungi kola gwe kyolaba ekikuluma ekibadde kiruma abantu kyobadde olaba sometime kolawo ekintu ekirala bw'oba oguddeyo munoono ng'atambuza ekintu kolawo ekintu ekirabika abantu bagambe nti by the way this person afuddeyo nnyo next time tasoboka webale nnyo special webale nnyo omulala hello twasize bulungi wasize otya sebo hello terera mukwano line ye teri very clear hello nasize bulungi sebo wasize otya kati nze mbadde ngamba okusaawa ey'okulonda omuntu akkirizibwa ogenda ng'ayambadde t-shirt ya candidate we oba nazo tetugenda nazo jambala engoye ze eza bulijjo owulidde mukwano wesaawa si yakuuta kadingidi si yakusikiriza si kyekyo Paul bwe kiri jambala engoye zo eza bulijjo ebya t-shirt tubikomye ebweru webifo kwe tulondera omulala hello yesebo wasize otya nno yedinya ono Abbas Sembalala yes Abbas kakati n'akakiiko k'ebyokulonda kekinjirako tekimala kuba bukuumi bumala kuba obululu bw'abakandidate abamu kati tekitumala amaanyi okusanga ng'olonze kandidate bw'otoyagala ate n'osanga nga tebalangiridde mulala ebyo by'owulira abantu tebeetema kati nga ffe newaffe embalala abantu beetema bulijjo naye gwotegeera ne balonda Abbas gwotegeera otya nti balangiridde mbwa mulala nga tewabubaze abantu beera n'obuwagizi bwabwe bungi nabula kivaamu oluusi olwoza tebeera ndowooza yo nti lwakuba omanyi omuntu wange gwenjagala yalina okuwangula so bw'atawangula n'olowooza bulowooza nti bamubbi oluusi ebeera ndowooza mu bantu omulala hello wangi sebo nasize bulungi wasize otya sebo ekeyinza okutuleeta omulamu ogwo naye kati jjukira kati mutuufu madamu nakazi esikulimba abantu kati baafuuka kubanga kati tulonda abantu okutukiikirira nawe olutuuka nga bekusa mbuto zaabwe kati naffe era kati bwe tutuuka era tugamba naffe tukuwa akalulu kubanga nawe bw'otuuka eri togenda kutukiikirira ogenda kuba okukusa lubutolo Paul webale nnyo mukwana Paul wagambye nti abantu balina obuyinza obusika abantu bano ne babajjamu ebifo bye babateeka mpozi tubayambeko okumanya buyinza kyobeera babukozesa ddi era batya era mpozi ndowooza abantu abasomye amateeka gaffe bansinga okutegeera kino naye nga constitution yaffe ekkiriza omuntu yenna alondeddwa akalulu osobola okumuteekamu vote of no confidence oba mu Luganda tukiyita ki okumugyamu obwesige naye emirundi egisinga bakikola mu buwandiike n'ofuna emikono oba ebinkumu eby'abantu oluusi n'ennamba ezo ezimu ezeetaagisa mu constitution oba mu mateeka gaffe mweziri then ekiwandiiko ne mukitwalayo ne mugamba nti ono Bukenya Paulo twamulonda okukola ebintu bino naye tumuggyemu obwesige olwomutwalirani kakiiko ka byakulonda ndowooza kisinziira ne level omutendera omuntu oyo kwe mwamulondera naye ndowooza ekyo kijja kwetaaga omuntu munnamateeka ayingiddeko mu mateeka ago ebuziba ogenda ogasunsulamu naye ng'ekyo kyo kyenjagala abatuuliriza n'abatulaba bategeere nti kyo kisoboka tuline Bukenya Paul Michael twogera nsonga ezo eza kalulu tugenda kuwumulamu katono nnyo amasimu amala tugenda gakwata mu kitundu ekyo ekiddako tobaawo tugenda genda ddala paka ku ssaawa 4 kitundu tukomawo okyali ku NTV program mwasemta tuline Bukenya Paul twogera ku mugaso ogwa kaluluko bogedde Paul obawulidde tugenda kukwata amasimu amalala wetegeke okuddamu okuba waliwo wano Nelson Freeman agamba tufuniramu wa we vote those people
to just make them rich. Ffe tusigale eno nga tuli mu mahaso. Kizibu nnyo okulaba omuntu anaakulembera, omukulembeze omutuufu okuba byawuka. Waliwo n'omukubya wagambye nti abamu bafuzi abalala bakulembeze. Nze ndowooza ekyo Katonda yakituwa. Omuntu asobola okukulembera omulaba, omuntu ayogera amazima omulaba. Naye emirundi egisinga twagadde nnyo okufaanana nga abalala. Oyagala okufaanana ne neighbor oba oyagala okufaanana nnyo omuntu abantu abasinga gwe basinga okukola ki okuyimusa oba okutulaga. Naye tusalewo ffe nga bannayuganda tukoowemukko ebintu ebibadde tebituzimba. Bwe kiba nga omuntu omumanyi mpalapalanyi ayogera ebintu ng'owulirira ddala omutima gwe tegusiimye byayogera. Aduula. Okimanyi muntu tumumanyi history ye, entambula gy'atambulamu, muntu si mwegendereza, si wa mazima. Lwaki okwata akalulu n'okamuwa? Kati ate ne Nelson agambye nti nfuniramu oyo yasinze okutuleetera obufere. Era buli lw'okozesa nfuniramu wakimanye nti eggwanga oba olikola ki? Oliziika buziisi. Tuddeyo ku misingi egironda abakulembeze abanaatukulembera. Mwe muva ekigambo bukulembeze. Ate bulijjo omuntu bwakukulembera nga gyagenda talabayo oba nga gyagenda ekifaananyi kyakulaga nti gye mugenda kirabika waliyo ekizikiza, oyo muveeko. Ogoberera omuntu gw'olaba nti alina clear vision, alina ekintu kwegamba omulamwa gwe naawe bwagukuyitiramu olaba nga ddala gukola. Tulonde abantu abafaanana ng'abo. Waliwo oli n'agamba nti oyo sijjamu kubanga neighbor wange oli gw'empalana gwagenda okulonda. Naye omanyi empalana oluusi owana n'omuntu kubanga yakwatulira naye ng'ate yakubulira mazima. Tulamukko kakkane olabe neighbor ddala ebigambo bye yayogera oba byazze ayogera nze nali omusobya. Waliwo empalana ezo ezitatuyamba. Naye waliwo okubanga abantu buli omu asituza agamba Bukenya oyo wankwe. Noono n'ayogera Bukenya wankwe. N'oli n'agamba Bukenya wankwe. Lwaki kati okwata akaluku n'okawa Bukenya? Kati awo oyo osobola omukola ki? Bw'abanga ekyo kyennyini kye yakukola omanya nti eyo empalana ddala ekirabika kyekiri buli omu kyakola ki? Kyamulumirizaako. Naye waliwo empalana eziva mu bantu ffe okuba nti yakwatulira naye nga tekyayogera kyali kyamazima. Okay. Aliko simu. Hello. Ebale kuweza kale sebo naye bwebale kulaba. Nabiramba yesterday ne president Cameron na tete. Yesebo beera clear bulungi. Sokoterere bulungi leo. Nabiramba yesterday ne president Cameron na tete. Yesebo. Kakati ze tembuza. Sobuti wange kuku abagondesa. Abakola ki? Abagondesa. No pakula buno obulo. Okay, buvoter slip. Oba badabuuza ki nayogera ku buvoter slip ndowooza yeebuuza oba lwaki babutugana tubukime. Hello. Oleba netuweereza. Kale sebo. Weekireefu mwesige nga nsinzira nakawa. Yesebo. Omukulu mulamusiza. Esebo nange nsanyusa okuwuliza. Era n'ensonga ozinyonyodde bulungi. Ogenze n'osomesa ku ngeri akalulu gye kasobola okuyambamu omuntu. Naye tufinyodde nakusobola kutulaga nti wakati waliwo abamu nga bo mukubbo bulu bagenda bali kika kya waggulu nnyo. Kyenjagala tubuuze nsawa yalyo kyenjagala okumanya nti singa omuntu owaayo bulungi akalulu ate bano abenyigira mu kukapa ne bakakwatamu ne bakabba kati awo tukola nteekateeka ki naye nga ntosomeseza bulungi era sawa yalyo abantu bakimanye nti akalulu ke kasobola okusobolesa okulonda omukulembeze omulungi gwokola kiigwe bwetaaga. N'olwekyo bannayuganda mbakubiriza ffenna tugende bulungi tusobole okulonda tuweeyo wafeenya abakulembeze twagala bagende batukiikirire okusobola okutwala eggwanga mu maaso. Ate ntusaba bannaffe banaabawaddwa nabo bakkirize nabo baddeeko ebbali eggwanga ligende mu maaso wiikirifu mwesiga okufeenako mubeere kulonda. Bayinza obutasobola kuddako bbali kubanga ssemateeka abawo omukisa ogwo okwesimbawo as many times as possible. Bagazi nayogera ku kyokubba obululu oyinza okuba tolina nnyo kyamaanyi kyoyinza mukola naye ggwe nga alabye olina obukakafu
nti omuntu omulabye abba obululu abantu bayinza kukola nga okulaga obukakafu kuba ekiseera kituukawo ne wabaawo petitions mu kooti ekiseera ekyo nakyo kijja kutuukawo amakooti gali ready okwaŋŋanga egyo emisango gyonna oba okwemulugunya okunaatwalibwa olina bukakafu kyobulaga nti gundi yabba akalulu era ndowooza kyogedde ekyekkooti kye tulina okwezingirako ennyo kubanga amaanyi tegalya oli bw'ababbi akalulu nze ndowooza bannayuganda tuveemu nnyo endowooza ey'okulwana naye njagala okuzzaamu bannayuganda amaanyi nti tukuume akalulu bw'ogenda okulonda beerawo okakase nti at least mwewammwe we mwalondera kye baabala ddala kyekyo ebyava mu bokisi ddala bye biki byebyo ekyo olunaku olw'okulonda lubeerenga olunaku olw'okukola lwesalire nti lwakukola era batadde olwakuwummula nanti lwakuwummula bakukkirizise gwe ogenda okole ki olonde naye abamwanyisa si lwakuwummula nti ogende weebake oba ogenda okola ebirala wummulira wali we bakola ki we balondera osula akaluluko olabe ekigenda mu maaso oddeko ebbali weetegereza ebigenda mu maaso tokola fujjo kuba poliisi ejja kukwata ejja kuggalira tojja nakutegeera gye baabubalira ojja biwulirira ku radio tigundi yawangula mu makooti basaba obujulizi obumala okusazaamu results ezo nze nga Farida just omulonzi owowansi neetabanja ku kyokunoonya obujulizi obwo andi kati kyova olaba nti tugamba abantu basigalewo mu ngeri etaleetewo kavuvuŋŋano naye ng'ekibasigazaawo kukakasa nti ekivudde ku polling station yammwe ddala kyekyo kyekituuse ne waggulu emisango egyo bwe giggulwawo mu kooti ebumu ku bujulizi obuweebwawo nti polling station bweti ne bweti ne bweti bw'owulira nti eyeewammwe mweri wuliriza nsonga ki bwe kiba nga ddala ensonga eteereddwawo yansa gwe nga munnayuganda weeteekewo obeera omujulizi mu nsonga ki eyo ebigambo obugambo ebinvaamu bimala obujulizi oba nyinza gana masimu gajja olaba anything going on osobola ogikozesa n'okuba ekifaananyi ebyamasimu kati tulina nnyo okuwuliriza ebyabasecurity bye batugamba ne electoral commission kuba naye teekawo amateeka waliwo bye baafulumiza ebimu abantu abamu bakyagaanye obikkiriza naye nga ndowooza weegendereze nnyo okulaba ng'otambulira mu mateeka ekyo ndowooza kankyogereko bwe ntyo naye nga obujulizi ebigambo ebyabalonzi we babuuza abalonzi nga balinga 3-4 ku polling station ebyava mu kulonda nze nsuubira nti namba y'abalonzi nakyo aboogera ekintu kyekimu abava mu kifo ekimu buba bujulizi kubanga singa tebwali bujulizi mu kooti nti nalabye gundi baali badde tebabikola ki tebabikkirizaayo n'olwekyo nze ndowooza eggwanga lyaffe tetugenda kuliddukamu tetugenda kulivaamu ebyokubba akalulu oli ayinza okukabba n'akakusinga naye bwino takola ki tavunda ate takwekebwa tukkirize nti tuli mu kuzimba ggwanga tukkirize nti ne mu East Africa wano Uganda tukyali bato nnyo mu bigambo ebyokulonda kuno okwakalulu n'olwekyo ebintu bino ebimu ne biba bivuddeyo ne byolesebwa ne birabika tubiteeke mu ngeri ya bwino ey'okutambuza ebintu obulungi kubanga ye bwino tavunda kana kalulu bayinza tugambe nti bakabbye nga bwagambye Mwesige ow'Ennakawa asembye okuba ne baba bakabbye bwino alage ekyakola ki ekyaliwo kubanga tukimanyi nti 2011 waliwo kooti bye yasala nekkiriza nti waliwo okubbira okumu naye nga kooti yo okusinziira ku balamuzi bagamba kwali tekumala kusazisaamu ki kalulu naye oyo still bwino 2011 waze 2016 oba 2011 tebaemulugunya okay aliko simu omulala hello webali kuweereza ggwanga nnyabo kale sebo nze wasa mu Kenya Papira Nansana ndi musajja wa DP muganda wange mulamusiza webali kubanga ovaayo n'olambulula ensonga sebo naye ffe naddala ffe bannabyabufuzi tulina obweraliikirivu naddala ffe abaagala enkyukakyuka olowooza muganda kitegeeza ki okulaba nga buli Kampala kati awali ebyo ebitundu empulungo bataddewo emmamba 3 bannayuganda bagenda mu kalulu kibawa kifaananyi ki sebo kutiisatiisa oba tulina we tulaga abazibu ennyo nze wasa mu Kenya ajja kubeka kawali ali bagala nnyo webale nnyo mukulu Bukenya emmamba ndowooza teyandikulumye nnyo bwekeera ku makya kwata akakaadiko genda ku polling station teekamu akaluluko
nze ndowooza nti emmamba teronda naye erina ekigendererwa kyayo yagitadde lwaki yagitaddewo naye nze naalisuubidde nti kiba kirungi bulijjo okuuma obutebenkevu bwe kiba nga kivuddemu ebintu ebirala ekyo then tusobola okukikola ki okukitunuulira newankubadde oluusi kiba too late naye stiiru wabaawo abavunaanyizibwa ku ebyo ebyava mu Kenya tubimanyi nti abakulembeze ba Kenya babadde beewuuba mu makooti nga bagezaako okwennyonnyolako lwaki abantu battibwa mu bigambo ebikwatagana n'obululu n'olwekyo abo abali mu zimmamba ezo bakole omulimu gwabwe gwe twabatumayo okukola ki okukola ogw'okukuuma omuntu owa bulijjo naawe okola obuvunaanyizibwa obubwo kwata akalulu kaako akamu k'olina ogenda okasuule kubanga ye emmamba tejja kukugaana kukola ki kuyitawo ogenda kuyitawo na kusuula kaluluko ejja kutandika okukutabukira ng'otandisa okukola ng'okutta amayinja okoze ebintu kwegamba ebitabangula eddembe lya banno awo kati oba ogiyingiddemu okujaŋŋanga. Okay. Amawanga gano getulabanga ebintu bino ebyokulonda babikuzeemu ebyobufuzi nga bakuze nabo kyabatwalira ebbanga ddene nnyo baaliko nabo ku stage yaffe. Nze ndowooza buli ggwanga liyita mu stage ezo. Amawanga gano agamu getutunuulira ennyo ag'abazungu nago balwanako ng'ebibalwanya by'ebintu bye bimu ebitabula ne wano naye mutuuka ku point ne mumanya ki ekintu kye ŋŋambye nti amaanyi tegakola ki tegalya bulijjo okutuula ku mmeeza kwe kukola ki kwe kusinga amaanyi naye kiba kirungi nti bw'otuula ku mmeeza omuntu naaba ng'akussaamu ekitiibwa ng'ate naye akutunuulira mu ngeri eyamba. Ffe wano tukyerabanga balabe ba munne tetwerabanga partners in development twerabanga ono mulabe wange kubanga tetukkiriziganya endowooza zaffe zaawukana. Kituufu nnyo naye ndowooza tugenda tukyusaamu kankuwa ekyokulabirako ffenna kye twakavaamu. Twalaba presidential debate ku Saturday ekiro. Nze nsuubira nti mu myaka egyeddamuko tewalirabye president gwe tuyita sitting president ng'atuula ne banne baavuganya nabo nga ku saidi eri kuliko abantu bannayuganda 3 abamugamba nti eddakiika zo ziweddeko nakkiriza nti eddakiika zikoze eki ziweddeko ne muba beyeesimbyewo nabo nga bamugamba ebintu ebiyinza okuwulira nga bimufumita nga bamwatulira nakkiriza oba oluusi neyekalakaasaamukko naye nakkiriza n'olwekyo nze ndowooza okusinziira ku eyo debate gye twalabye tulinako we tutuuse mu kkula kwaffe ng'eggwanga mu ngeri endala ne mu bifo ebirala nsuubira mu process eno ey'ebyobufuzi n'okkula n'okuyita mu bululu nawo tugenda tukola ki tukula kubanga bye twalaba jjo si bye bijja okuddibwamu ki leero bwe tukkiriza ffe ng'abalonzi okkula. Nze ndowooza gwe mulamwa tutunuulire nnyo eggwanga lyaffe okulikuza tumanye nti ffe abalonzi ono Uganda waffe ffe Uganda gwe bw'otabaawo Farida nange nga siriiwo tewali Uganda. N'olwekyo omulonzi bw'ategeera ekyo n'emmamba eyo omanya nti okay weeri awo naye emmamba yiyo nze njirinako obuvunaanyizibwa n'obuyinza. Ekyewuunyisa nti bw'otunuulira ebyafaayo by'ensi myaka si mingi emabega ensi ntera ogamba abantu ensi Romania yalina omukulembeze ayitibwa Ceausescu yali mukulembeze wa maanyi nga yina intelligence y'amaanyi nga bakugamba nti nebyemuteesa mu meeting ey'ekika nga intelligence eba ebikola ki ebimanya naye abantu abajja Ceausescu mu buyinza okimanyi nti bali ba student bakeera lumu ng'emmamba weeziri ne beekalakaasa nga baabakubanga amasasi ku olwo abaali mu zimmamba ne bakoowa kubanga baamanya nti waaliwo enkyukakyuka era tekyasoboka kwewalika. So nze ndowooza emmamba abazibeeramu nabo baganda baffe bannyinaffe tukume obutebenkevu tukole bye tulina okukola nabo bantu nga ggwe. Okay, dakika Paul zigenda zitugwako tulina class y'abantu abeefuula nti baffe tuli bakitalo nnyo ebyensi tebitukwata engeri gye bitambula atuuka ku level egamba mbu okwokulonda kw'abaana abatalina byakukola. I think that is why ne government ebayo negamba olunaku luno tulumyuse abantu babeereko ewaka bafuna obudde nga teyeekwasa mukama wange yaŋŋaanya ogenda okukola abo bo beyita ba middle class abaasoma nina ebipapula byange agenda era kutuula ku TV agirabe obudde buyite batuuke okulangirira ate abe mukambwe ennyo nga basomye results nti baatubbye
kyokka akasana tekanjokya ku social media be bagenda okubeera very active bana ekyo ekivudde eno wano babbye naye nga ye akalulu akamu bw'ati kalina responsibility ye ku lunaku olwo atagituukiriza abantu bano kiki ekizibu kyabwe nze ndowooza kankizingire wano nti oluusi buba bugayaavu obugayaavu obw'obwongo kubanga jjukira nakugambye nti osobola okusoma naye n'oba nga tolina proper knowledge kubanga oba oliawo wasoma byakiyita mu lujja oba oliawo bye wasoma tebyakuyamba kufuna magezi gatuyamba n'olwekyo nze ndowooza obuzibu bw'abantu abo buba bugayaavu kankizingira awo bwentyo obutamanya nti akalulu akamu kamataringa nti 5 ku buli 100 n'akalulu kamu kyekiwangula akalulu ate nga bw'ogambye nti be basinga okubeera ennyo ku zi radio ku zi tv zino ku social media ali ku ssimu yaweereza bino aweereza biri naye nze ndowooza bw'obanga wasoma ddala you lose the moral right of commentinga ku nsonga nga toparticipatinze tosobola kuyingira mu nsonga zeewange waka nga toli part of the family okujjako nga twasalawo tukuyingizeewo ffenna nti oba oliawo gwe mwalimu waffe oba gwe musumba waffe oba oli mukwano gwaffe twakuyingiza akalulu kano kakuwa right eyo ekomentinga ku nsonga z'eggwanga nze nsuubira ne Katonda gy'atuula bwakulaba gwe nga weesoyagwa naggamba tewakozesa buvunaanyizibwa n'olowooza nti onoddanga ku ntebe y'otabangule abantu ng'okozesa access yonna gy'olina kubanga wasoma kubanga olina data tekiyamba tukwatire wamu tuyambe eggwanga ekirala okulonda kuno omuzungu agiyita civic duty buvunaanyizibwa wayinza okuba nga tewali waayita na lukala agamba nti Bukenya yalonze oyo Mulabye yalonze Farida yalonze naye buvunaanyizibwa ekyenjawulo okuvunaanyizibwa buno nti gwe kennyini gwe weekubiriza n'omanya nti ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwange ekirala emirundi egisinga ffe abaasomako bantu bangi batukola ki batutunuulira bwe kiba ng'ozze olambika ensonga eri abantu abakutunuulidde kankitwale nti bootwala kiyinzika okuba nga mu community yo oba mu makaago oba mu famire yammwe nga bakuwuliriza abantu batwettanira otutunuulira n'okutuwuliriza kubanga twasoma ensonga ezikuba mbalaba nga nkulu kyova olaba nti bakugamba oba oliawo mu 2011 nti percentage nene nnyo abantu obukadde 5 waboogeddeko tebaalonda naye nga ate bandikoze difference yamanyi mu results kituufu kubanga abamu batunuulira bannasoma ne batakola ki nasoma agamba tajja kulonda era yakeera kwebaka kulambala mu buliri teyalonda ne banno ne bagamba waayi ono Bukenya yabisoma atugamba nti okulonda kuno tekugasa naye ng'ate ensi ekimu ku bigikyusa kulonda processes nyingi ebintu byetuyiga ng'ensi collective learning ebyalivudde mu process eyo ey'okulonda n'olwekyo abaasoma tuve mu bugayaavu tubeere ekyokulabirako eri bannaffe bali kubanga bwenzukuka bwenti neŋŋamba abaana oba ku kitundu awo ennyumba 3 ezitulinaanye tutudde awo bambuuza Farida wagenza okulonda bagamba sijja kulonda ndi bize kati ye kyekigenda okumutwala gwe gwatwala ng'ekyokulabirako oganye okutwala obuvunaanyizibwa bwo ogende okole ekyo naye yandibadde asituka ogenda agamba bali bannaffe betutwalanga ab'amaanyi bo bino tebabitwalanga ensonga so why should I naye nga mwebale nnyo abatutte obuvunaanyizibwa ne mugenda ne mukola kyonna byonna ebibeetaagisa ne mufuba okulaba nti mubifuna ebinaabatwala ku lunaku olwo tokola fujjo kuuma mirembe obuvunaanyizibwa bwo bwakusuula kalulu bw'oba osobodde kakuume bw'oba gwomanyi tosobola fuga busungu bwo kasuule deeka beera ku radio ku tv wano tugenda kubaawo all day kuva ku makya paka lwe balirangirira ebisembayo ebivudde mu kulonda birabire waka gwasobola okwefuga ddako wali ebbali ate tobeera wano waliwo bajja okwenclosinga be outside that olabe ekigenda mu maaso ku polling station naye nga mwenna tubakunga
temupowa akalulu ko kakyali ka mugaso nnyo 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 eri eggwanga. Genda okakube ebisigadde birekere Katonda. Ebadde program Masemti ambadde ne Bukenya Paul Michael. He's a banker. He's a Ugandan, a patriotic Ugandan at that. Musibe bulungi tudde munate enja. Bye bye. Thank you, Paul. Thank you very much. Niyanzizza nnyo okunyaniriza. Kale sebo. Aye ne emiramu emirala. Add the Radiant Hair Polisher before styling and finish your magical look with the Radiant Olive Sheen Spray. Your big day is definitely on. Radiant. Feel yourself.